إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمرنا بيتيبوا لبني نزل بيتيبوا نمنبا توليزا بنا ومولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tubazo wekitiibwa Allah azza wa jal atukumye nate okumala ebbanga lino lyonna nga tukyali balamu okuviira ddala twasimba okubeera nga tuwuliziganya era nga tulabagana okutuukira ddala olwaliro biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla olw'okusaasira kwe n'okwagala kwe naddamu okubeera nga tusinkanyiza biidhinihi azza wa jal. Abooluganda ebitiibwa, lwaki tawhid? Limadha tawhid? Lwaki tawhid? Kulw'ensonga ebintu bingi ebijja abantu mu busiraamu biyitiridde nnyo bisaasaanye n'offe olwaleero, kyokka ng'ate abantu abasinga obungi mu busiraamu mu basiraamu sibabimanyi. Yensonga lwaki tawhid n'okumanya ebintu ebyo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Abaganda b'ebitiibwa, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mu bintu ebitaano Allah azza wa jalla byatukubiriza byatulagira okubeera nga tukuume nnyo, tebikonebwako tebisongebwako, mwe muli eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala, nga kyessookera ddala hifdhu ddiin, okuuma eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Nabagamba nti wa hifdhu ddiini, n'okuuma eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala, yakunu bitajannubi nawaqidi allati tanqudu hadha ddiin. Okuuma eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala, okuuma eddiini yo, okuuma tawhidi wo, okuuma obusiraamu wo, kubeerawo nakwewala bintu byonoona ddiini eyo, bintu byonoona tawhidi ebyo. Era ng'omuntu ebintu bw'abikola, mwana wattu afuuka murtaddan, aba avudde mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Twabagamba luli era nga twalaba twakoona ku usul ar-ridda, ebikolo oba ensibuko y'omuntu gy'ayitamu, oba ebikolo by'omuntu by'ayitamu okuva mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Twagamba nti ebikolo ebyo biri bina. Tulina al-qawl, kigambo bugambo. Omuntu ayinza kukyogera nava mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala, eyinza kuba nzikiriza, al-i'tiqaadu, enzikiriza, kiyinza kuba kikolwa, al-fi'l, kiyinza kuba kikolwa nga kyakoze nava mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa shak, n'okubuusabuusa, ayinza kubuusabuusa mwana wattu nava mu ddiini y'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, nataddamu kufuna ku ssanyu, wama nga tegendereza kudda mangu eri Allah subhanahu wa ta'ala kumusonyiwa, n'afiira waawo mwana wattu, wala hawla wala quwwata illa billah, ebintu bira byonoonese. Kati ebikolo ebyo bina twabikonako luli biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, era nga twalaba ekikolo ekyasooka al-qawl, ekigambo, nti omuntu ayinza kwogera kigambo bugambo kyokka, farutadda an diinillah, n'ava mu ddiini y'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, nga bw'akifiirako mwana wattu, olwo omuliro tagenda guwona era tagenda guvaamu, olunaku tugenda okumira mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Olwaliro tugenda ku kikolo ekyokubiri biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ekiyitibwa al-i'tiqaadu, al-kufru bil-i'tiqaadi, obukafiri, omuntu okubeera okafuwala omuntu okuva mu busiraamu naye nga ekimuleetedde nzikiriza muli gy'alina, naye nga kungulu omulaba nti musiraamu, era omulaba olusinga aliko makhayil as-sunna wat-tawhid wal-iman, naye nga munda si bye birimu, enzikiriza eyo nemukola ki? Nemukafuwaza n'aviira ddala mu busiraamu. Wano wajagala okwanukulira oba okubuulira oba okunasaha nti abantu abalowooza nti okunnyonnyola ebintu ebivirako abantu okaafuwala, okunnyonnyola abantu biki ebijja omuntu mu bisiraamu nti kuba kaafuwaza basiraamu, bannange si bwe kiri.
muzukukeeko wala hawla wala quwwata illa billah. Qur'an al-Karim yeyogera ne sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam si bigambo by'abantu, si ndaba z'abantu. Ekyo nakibagamba luli, si ndaba z'abantu. Kubanga Dr. Kalisa, Anas Kalisa bw'aba ye bw'aba yogera ku nsonga zino yeetalabawo nti abantu balina okukaafuwala oba nti abantu basobola okukola ebintu ebibajja mu busiraamu. Kalisa nabamufaanana bwe balaba bannanga okugamba nti omuntu si musiraamu, omuntu akaafuwadde avudde mu busiraamu, ezo si ndaba z'abantu, si nteekateeka z'abantu. Babijja mu Qur'ani y'ekitiibwa ne mu sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Bannange munaye okulowooza bantu nti nne eddiini terina mateeka gagifuga, nti eddiini erya obubeezi ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Eddiini ni omuntu alina eddiini omuntu alina ebintu ebigimuyingizaamu ate era alina ebintu ebigimujjamu. Nga bw'agiyingiramu, nga bw'akola oba n'ayogera by'ayogera n'agiyingira, Allah nakkiriza tabaraka taala obusiraamu bwe mu kugiyingira kwe, na bwe kityo ayinza okukola ebintu, ayinza okwogera ebigambo ne bimugifulumyamu n'abeera nga atagibeerangamu. Era nga bw'afiira awo afa nga alinga atagiyingiranga namu wadde. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kati mbintu munnange kumba ebikolo omuntu bayitemu okubeera nga akafuwala ng'ava mu busiraamu, al-i'tiqad enzikiriza muli gy'abalina mu mutima. Era mu bimu ku bintu ebijja mu muntu mu busiraamu al-kufru bil-i'tiqadi, obukafiiri ng'omuntu obukafiiri kimboleto obukafiiri obwo muli nzikiriza. وهو أن يعتقد الإنسان بقلبه ما يناقض الإسلام. يمونتو مليو كبيرانغا أيني انزكريزا متما نزكريزا يجارنا ايونو ندروب السلام eyono neda darobu silamu kabdu kedo kidaba باذن الله تبارك وتعالى ngati كأن يعتقد أن الصلاة غير واجبة أن الصلاة غير واجبة ngabo anakiriza nakibera ndacho mutima muri nti swala siyateka bintu bya kuzunya mbuzanyi na chiwa hakadha bwembaja gadde nsalo bwembaja gala sisara wa hakadha echo ngachayina mutima مثل ما عليه المنافقون ngaba nafusi bwababera ebibabera nabyo mutima tukiriza Allah tabaraka wa taala wadombaka sallallahu alayhi wasallam tuwamukiriza ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلانغو omuntu oyo فيأتي بالأعمال في الظاهر ولكنه من قلبه لا يؤمن بها وإنما يتظاهر بها ويتكلم بالشهادتين وقلبه كافر. مليم متيما ebiri mujino kwegaba ajjana jo ngajoleka ngajikola ngalikono obufu obwa sunna nziko musajja nge solata jigwa nga salamu agitola nge kanzu tomuva ku mubiri nge nkofera tomuva anze kubanga nekyeva kinanga nengoye mwana watola hula kota ziri waguru ngali yawa yogera bulungi ayogera ngo omuntu kugamba omwawambe fo mulungi omuntu wa Allah subhanahu wa ta'ala ngalabika ko okugamba obonero bwo bukkiriza bwonna nga bulina mukakamu tayagala byabononefu tayagala byaki enyambala nungi alabika bulungi naki wahakadha asala nenga wallahi byonna ebimali biwako awo kunguru tebimuli mutima. Era nga yogera ne shahadatain ngayatula ne shahadatain ngagamba ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ngebigambe byogera era nga bigabisa kulimi nenga mutima tebirimu wa qalbuhu kafirun nenga mutima mukafiri gwennyini kati oyo utabera muslim wala hawla wala quwwata illa billah abera munanfusi kati omunanfusi ye muntu aberanga akweka mulimunda ye munanfusi akweka mulimunda obukkiriza kugamba akweka bukafiri mulimunda nakweka obuchayi mulimunda nakweka kazambi mulimunda mutima gwe nekuno kungulu nayoleka obuchi nayoleka obusilamu abandi bobole wanga musilamu tibolo wantu munanfusi ya atika biwajhi abi bakarin akujira nechenyinga cha abubakari chenyini radiyallahu anhu نقول مسجل الحمد لله مسجل والدين مسجل والسنة مسجل بوجه أبي بكر أججولي نيتشني جا أبو بكر رضي الله عنه وبقلب أبي جهل نيجو متما أبي جهل جويني والله نينا ججولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبان توابو أبان قريئيو الله عز وجل يبوغر كدا تبارك وتعالى مسوة المنافقون بنانفوسي الله عز وجل كدا مقرآنية يكتبه ناتك مسولا نامبانغا نغيرين يليايو ليابا أبان توابا كويكا
obukafiri n'obuchayi n'obushiriku mu mitima gyabwe ne boolesa obusiraamu n'obukkiriza ne sunna Allah azza jalla kintu si kitono okubateeka mu kitabo ky'ekitiibwa suratul munafiqun Allah kama tabaraka wa ta'ala anti idha ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون الله بقام تبارك وتعالى الله بقام عز وجل نوكو يونغرايو سورة المنافقون السورة يكن الله يقرأ النفوس ولا حول ولا قوة إلا بالله نقول لك النفوس أو من يوم الإسلام أبغى نشتم الله تبارك وتعالى بتما آيز زي كتيبة بدمت إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى قوله تبارك وتعالى إن الله لا يهدي القوم الفاسقين بقى لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بكى هل صلى الله عليه وسلم بارك وفي مكة جنب مدينة أسنغوسي صلى الله عليه وسلم نبي الجنبه وكثر الإسلام ومسلم نبتاني كوينجي ولا كساسانا وعز نبي رانغ بوافن يكتب مدينة صار أناس من أهلها من الأوس والخزرج يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله أبونكم كونغوا باري مدينة نبتاني كوكو بيرانغ بقرب النافوسي bakwatira enswalwa obusiramu okubeera nga bwatandika okuyinjiwala ne butandika okufuna ekitiibwa abasaba fuuse bati bagenda bagaziwa bamanyika bagaziwa eddiini ya Allah tabaraka taala egenda esensera ne bafunamu muli ekitwandise kuba ne babiteekamu fiiringi ebitabo byabwe bigenda balaba nti maali yaabwe bamuhajiruna batandise ogikwatako nakiri ohakaza kati naye nga ate beefuula nti basiraamu batandika okubeera nga yudhiruna al-islam nga boolesa obusiraamu kungulu naye nga yubutununa al-kufur ne babeera nga basigaza obukafiri muli munda lwaki ekyo kyabwe lwaki batuuka ku ddaala eryo okubeera nga booleka obusiraamu n'obukkiriza ate nga muli munda bakwesa obukafiri bwabwe liyabqa jahuhum ekitiibwa kyasigere kubeera nga kikyaliwo وتحقن دماؤهم emisaijo jiberenga tejiibwa wataslamu amwaluhum emali yaberenga tekwatibwako kati Allah azza wa jalla fadhakara Allah min awsafihim Allah azza wa jalla tabaraka wa taala nassa amateka nga galaga ebitendo byabwe أوصافهم فذكر الله عز وجل من أوصافهم ما به يعرفون الله تبارك وتعالى نسامة كانغا غلغا ebitendo byabwe bagenda okubeera nga bamanyikirako nga bamanyikwa n'ebitendo ebyo lwaki abaddu ba Allah tabaraka wa taala okubeewala n'okubamanya mu butuufu nti abantu bano tibakkirizangako abantu bano makaruna badyeka budyesi sibakkiriza ninga basaala basoma Qur'an ekitiibwa basoma Allah tabaraka wa ta'ala bali kugamba awo nenga wallahi mitima sibye birimu wala hawla wala quwwata illa billah nga mitima sibye birimu kutunda dini ya Allah subhanahu era nga badde bali bora ko naboka bati kugamba Allah hawla wala quwwata illa billah basalira obusilamu enkwe basalira abasilamu enkwe babazeewo batya babazizaayo batya gye babeeranga obusilamu buvuddewo butya nenga bajjendo mbasilamu mwana wattu babeera basilamu bannaabwe Ninga badda yeri mwana watu obusiramu babukolerwa enkwe n'abasiramu ne babakolera enkwe babawazeewo batya babasibe batya bwe bunnafuusi bwaliwo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ila yawmina hadha n'olwaliwo bukyaliwo ate ila qiyami saa weebali abannafuusi paka lutimira mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala afasali obusiramu bugenda afasali obusiramu bafa obusiramu basiramu bafe babasiba gweyo obusiramu obo tubera bubi kyoba bokiba zenzikiriza zawe lwaki bafune dunia bagala bintu bya dunia bintu bya bitibwa bintu bya mali bintu bya kufuna bya birungi bya nseno obusiramu butuseko obuzibu obusiramu butuseko obuzibu be bamanyi nenga bafunye kibagala afunye nyumba ennungi afunye motoka ennyumbi ennungi awasizo omukyala gwayagala akutte simu gyayagala ebyo
بتتبعنا كومي بيقال من الدنيا فباع دين الله عز وجل ناتون الدنيا الله تبارك وتعالى بيبو الله بيقول تبارك وتعالى كتي الله عز وجل سبحانه وتعالى السامته كغير تبارك وتعالى abantu abakiriza bamanyaba nafusabo nagamati idha ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wasallam abannafus bagenda kujja bubakujira nga bagamba ki engeri bakujiramu ala wajhi alkadhibi kadhiban wa udwanan bajjabeka bajjana bigambo byabwe kuruliku kunimi zaabwe nenga mitima tebirimu Allah bamugamba tabaraka wa taala idha ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah abannafus wana kujira nga bagamba nti tukakasaddala Muhammad olimbaka wa katonda nenga babiyogera wallahi kadhiban wa udwanan يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم بوغلا ننمي زابwe ebyo bitali mitima jaabwe baje wali mbaka sallallahu alaihi wasallam kwa tamanyiriye kwesa alayhi salatu wasalam nabakiriza tamanyiriye kwese okuchiko Allah tabaraka wa taala katiyaje besengeza bali kumbaka sallallahu alaihi wasallam bali mbakiriza nashhadu innaka la rasulullah masmatu tulu fenda basahaba tunde fitubagala nakira wa hakada ninga wallahi bali nafitina kumutima bali no buchayi kumutima kwa sajja abava Makka n'Nabbi sallallahu alaihi wasallam baje Madina bali bushambutandise kwata ni mulini bwo eraboka basalenkwe abantu bano bamuhajiru bano ne Muhammad yono tubamazewo tutya era bazeyo batya tuzikiza tutya ekintu kino tukizikiza tutya wallahi ninga bajje no kuseka no bulungi ne dini ne sunna nenga tebiri mitima jaabwe الله قال تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله أبا النفس بنا بابا كجد بجا كجرا قال ما تمزمد لتوك كساتولين بك الله تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله وكو كجري ده وبكو ككسا كوابا نافوسي نيغا مجوكي ولا حول ولا قوة إلا بالله كجري كوابو ليمبا نبو نافوسي ningo kukasati manti okukasati Muhammad mbaka wa Allah tabaraka taala tichita kisa kujanga mula inagamuka Allah yakakasa danti mubaka we Allah gama ti Muhammadun rasulullah msote fata inge gwako Allah gama ti Muhammadur rasulullah mazma Muhammad mbaka wa Allah tabaraka taala Allah mazuka kasanti mubaka we ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد تبير أنك كنت تاوي ومكم مباسجة مبانتم يلين وكوا الله تبارك وتعالى إلى النبي يسيمبا يو أبونا بجوز بوانكوكونا لا انت محمد مبكوا الله تبارك وتعالى بجوز بوانكوكونا لا وبرقات محمد ينبكي يسيمبا يو ولو كره القاديانيون ولو كره المحمديون ولو كره الأحمديون بأحمدية بمحمدية والقاديانية abo abakafiri munzikiriza zabwe nkuwe neno muntu zaketego kwelanga kiriza mu kidini kyabwe kyekisiru bakirizira bakakasa nti Muhammad si nabi asembayo era Allah tabaraka taala mbwa chapuma baka era mbu oyo simanyi Ahmad Ghulam yoyo kasasiro eyafa mbunembu yali nabi zazikiriza zabwe mushimwe yali basasi ne Uganda je bali alqadiyaniyun mwebali kachabo bonna ليس من الإسلام بشيء أو الله قال تبارك وتعالى والله يعلم وإن الله يعلم إنك لرسوله مزمع الله تبارك وتعالى واشتبه سبحانه وتعالى أمني تدلوا والله يعلم إنك لرسوله مزمع الله عز وجل أمني مزمع دلقوري مبكوي لو أن الجنگ بجل ريبيو بوليمبا nga bakudyeka byo bulimba bakulimba ntino bakukiriza nenga tete bakukiriza Allah amanyi tabaraka taala ntino limaka lwachi kubanga yakutuma wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun atema zimadale Allah kakasa ya mazima yennyini kubanga yabatonda yabamanyi Allah kakasa abantu abo ntibazibadala banafusi lakathibuna abanafusi balimba abanafusi balimba bumbugabe yabogera ni munete kaza bezebete kamu ngaboro ozantino Allah tabaraka wa taala wala hawla wala quwwata illa billah ila Allah kyakimanyi kitebogera bachogeza gatali mazima ila sikitufu kubaje bali Allah gamati ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah badiro kulaira leko kwabwe bajjaga balaira bayogeza bigambo ebirungi ngabalayira ngabaje ngabaka kasati bogera tindo bitufu nebadiro okulayira kulirwa kufulanga ngabo jebe kingiza nayo obyo butabatukako nokwera ngati bali mu society bajja bamanya kali balayira
wallahi tulinawe nahnu ma'aka ya rasulallah tulina wango mbaka wa Allah tabaraka wa taala tulina mabasahaba fenna nenge kibachikola jannatan fasadda an sabilillah niboyanga bachifula ngengabo olwokuziza abantu okuberanga badingire dini ya Allah tabaraka wa taala boke nyini beziza ko kuberanga nga balaba amazima bagira mu dini yekitiba nibaziza n'abantu okwingira mu dini ya Allah tabaraka wa taala wala hawla wala quwwata illa billah ni Allah gamati innahum sa'a ma kanu ya'malun kibinyo kye bakola ekyaki ekyokoleka obukiriza ekyokoleka obusiramu nibaberanga bakweka muli obukafiri n'obushiriku wala hawla wala quwwata illa billah nibaberanga balayira kwekye kibali kungulu kibakumanyira bulungi nnyo nti mitima da bitekirimu ne balayira nti bali ku mazima era bali mnombaka sallallahu alayhi wasallam wala hawla wala quwwata illa billah ne bavira mu busiramu bwe batyo kati ensongezo Allah gamati dhalika okuloza kwa boko nti mazima ddala bo kwegamba balimba ne okoleka kwabwe kuno okuberanga wala hawla quwwata illa billah boleka obusilamu kungulu nokweka obukafiri nga bagamba ti la hawla la quwwata illa billah ensonga eyo bisababi annahum la yathbutuna ala al-iman rukuberanga tibanywera kubukiriza Allah gamba ti amanu thumma kafaru fatuba ala qulubihim bakizana nnimi zaabwe amanu bakizana nnimi zaabwe nga mitima tejirimu thumma kafaru fanyali bakafura n'emitima gyabwe nga mitima teke bino yongera nga mitima tebirimu ebyokukiza Allah tabaraka wa taala nombaka we nga mitima nga tekirimu kibona ti omuntu ekitola kigambo kino bannange ekigambo kya la ilaha illa Allah sikukyogera bwogezi mirundi mingi wabula kiki kyolina mu mutima Allah Ta'ala tabaraka wa taala abasajja bana bawangala ne Nabi sallallahu alaihi wasallam bali bakafiri bannafushi ninga bayigeranga la ilaha illa Allah baberaga muswalani Nabi sallallahu alaihi wasallam baberaga mukujikira Allah tabaraka wa taala abantu abo Allah bagamba tabaraka wa taala nti amanu bakizane nnimi zaabwe thumma kafaru bakafara mitima gyabwe Allah mu kikola kyo kibakola fatubi ala qulubihim Allah nasanikire mitima gyabwe tebaddamu kuwulira ku mazima gonna kwingira mitima gyabwe wadde بحيث لا يدخلها الخير أبدا تولكد مكوينجرا كارونجي كنن متما جاوي ولشونغا باكو سوبو نافوسي فهم لا يفقهون تباتي غيري دلبسي وابو يبالياو لا ينفعهم الإيمان وبكيزة تبغسا وبجانغا بولي كايوري كتبغسا ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا الله بابا تند تبارك وتعالى أقامت وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون الله قامت وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وبابا قلتنوا للدي بقوا نسمي بلي جاوي ربدا دو مبيديو مسلام rabda omuntu ali ku sunna rabda omuntu nga mbutuufu omuntu ali ku sunna la hawla la quwwata emirimu gyabwe ginyirira babeera banyirivu abantu abo babeera nga masha Allah emirimu gyabwe kuba gikwewuunyisa engeri gye beeyonjaamu engeri gye beekigomba giba omusumuusa nga musajja ali awo engoye zayambadde ziri ku sunna obubonero bwonna obuliko bwa sunna musajja nga ali awo wallahi ngeri bajja gamba ati muganda wange kusaba sente zono zino zimpe male kizibu kyenina okukwata bukwasino mu ngeri gy'obeera omulabamu ey'ekitiibwa ey'eddiini ey'essunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam Allah gamba ati wa in yaqulu tasma' liqawlihim ay bihusni mantiqihim tastaladhu listima'ihi bwe batansi okwogera bwogezi kuwana Nabbi sallallahu alaihi wasallam kuwana basahaba kuwana busiramu kwogera bulungi wallahi tasma' liqawlihim ebigambo by'obiwuliza nga biwomerevu kamara wallahi era obeesigirawo ng'omusiramu omutufu obeesigirawo olw'ebigambo n'enfaanana gye bafaanana biboogera ni Allah agamba tabaraka wa ta'ala nti abantu abo wala hawla wala quwwata illa billah okujjako ng'oggyeko ebigambo byabwe ebyo n'endabika yabwe ebyo tebalinaayo kintu kira kyonna mpisa nnungi gye baagaliza busiraamu tebalinaayo nsonga nnungi yonna gye baagaliza busiraamu tekiriiyo wano kalaamu wano bigambo gambo wano nakina ki naye wallahi be batuuza obusiramu bumalawo babutunza bumalawo batusizza abasiraamu babalawo basirisizza abasiraamu bamalawo batusizza ku busiraamu n'abasiraamu ebizibu ebitagambika lwaki munafiqun bannanfusi munda mulimu birala ne kungulu kuliko birala bannange ekyo lazaman alaina okubeera ng'ebigambo byaffe bifaanagana ebikolwa byaffe ebigambo byaffe n'ebikolwa byaffe bifaanagana ebiri mu mitima gyaffe
ولا حول ولا قوة إلا بالله الله قام تبارك وتعالى أنت أبانتو أبو كأنهم خشب مسندة بلينغا متيمي كارو اجيمي ولينغي ejitesigika ogwo mutima butulewo gusigamiza kitooke newo gusigamiza nyumba tosobola kugwesiga esawa yonna wallahi gukutuka n'ogwa wansi n'osaanawo bebo nenga mukujja mukwekutiriza ku basilamu okwekutiriza ku bokkiriza okwekutiriza ku nakali beba nambeemu nenga wallahi kaannahum khushubun musannada Allah gamba tijiringa miwule temuli makulu gonna temuli kyakwegasa kyonna wallahi okujjako kubafunamu obubi bwokka obujjudde obujjusi wallahi bavuddemu obubi abantu abo bavuddemu obubi bungi abantu abo eri obusiraamu n'eri abasiraamu ndoza mubiraba mu nsi wetuwangalya mubiraba temubiraba baganda biyitibwa mumwangala mu nsi ez'enjawulo mugende Uganda mulabe mugende mu nsi yonna mulabe abanafusi batuusizza ku siraamu n'abasiraamu abasiraamu baliriddawa emali y'obusiraamu eriwa ezadde ly'obusiraamu liriddawa abakyala abasiraamu ab'obusiraamu baliriddawa bashiyukhu baffe baliriddawa ab'amazima baliriddawa wallahi bannafuusi babadde bannafuusi batuusizza obulabe ku busiraamu batuusizza obulabe ku basiraamu wala hawla la quwwata illa billah Allah agamba nti kaannahum khushubun musannada balinga miti giryawo gya miwulenge giryawo tegyesigika tegiina tegivaamu okuggyako obubi bwokka wala hawla la quwwata illa billah Allah agamba nti okumanya abantu abo yahsabuna kulla sayhatin alayhi buli kakubako ne balowooza nti nno kali ku bo bati olutya bekengero lweke kivola banti obasanga aina security aina ab'emmundu aina abakuumi aina atabano bati olutya bali abo bali ku bunkenke lwaki ebibatika mitima gyabwe kubanga bakimanyi nti bonna bakwatirako tabuna mutawana kati nne bye mubityo wano ku nsi buno wallahi mubityo wano ku nsi nifuna sima bakuumi abayina emmundu nakina kiwa hakana ne ogenda kufudde wa Allah subhanahu wa ta'ala ani agenda kukuma n'omunnafuusi ogenda kuwona ngofiride kuli munafusi ofiride kukubonya abonye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ofiride kukubonya abasilamu ero genda kufa misikini obubundu bwonna no bikumi bwonna buno buleke kuno kunso tambula ogende wekamu kabuli mandadadi wallahi Allah je man rabbuk ani Allah tabaraka wa ta'ala dini yochi ogamba shikumusajja yatumwa je muri Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngokora obunafusi ogenda kusoma kudda mibuzo ebyo ngokora obutekisoka na ekyo kyote kisoka ngakora obunafusi n'otuse ku Islamu obulabe ng'okimanyi ng'oyoleka obusiraamu ninga ate muli munda otta busiraamu obumalawo ofe oba ofiridde ku bukafiri bwennyini era okumanya Allah azza jalla yatamu abannafusi tabaraka wa ta'ala yagamba nti innal munafiqina fi darki al-asfali minan naari bali ku muko ogusokera ddala mu muliro ogusingayo okubeera omubi n'amaanyi n'okuluma na buli kimu kyonna guli ku bannafusi lwaki boleka obusiraamu ne babuzaabuza wala hawla wala quwwata illa billah Allah tusasi tabaraka wa ta'ala wala hawla la quwwata illa billah humo Allah gaba tabaraka wa ta'ala ntibulika kubako na baroza ntinno kali kubbo kumanya bati era babera kubunkenke nyobuli konna babera kubunkenke butagambika chuwa uliko na batigawana ne buliza ono ne bagenda wali ne bono wali bulikibula ne bateka muno okulimba ne basisa abantu dhulman wa udwanan wa kadhiban nakulimba gune nakola bwati gundi ali bwati gulaba yone ne batwala ne babonya ne batta ne basole okote family z'abantu nezononeka ne bananga abantu abo muonodde family zaabwe mugenda kwadde wa masuga Allah tabaraka taala abana babo tibakyasoma tibakyalina kye balya bakyala babo bonabona tibakyalina kye balya abantu bwe batuuka mu nneko eyakire mmwe abantu abo mugenda bakola batya ku nneko lw'okudda mu maaso ga Allah tabaraka taala nga mwafuuka ensonga y'okumunyamunya abantu ba Allah tabaraka taala mugenda kubyogerera mutya muderi Allah subhanahu wa ta'ala wallahi muderi Allah azza jalla mwene nyaga zambia gaganene mwene nyobu kafiri obwo bunene mwene nye Allah tabaraka taala jabbasonyo ni wallahi kasono gendera tuyagala kugambako uba kugambako no siwono uba kugambako no toli uba kugambako no kola boti wallahi akasona nayo kagenda kugwako ennaku Allah za kutegereza zigweko tabaraka taala Allah kutwali azza wa jalla ala hadhihi al-aqidati al-khabithati wa ala hadha an-nifaq gwogenda kumanyo genda mugambo otya Allah subhanahu wa ta'ala Allah gamba azza wa jalla ati humul aduwu abo bebarabe nambemu ala alhaqiqati mbutufu bebarabe
lwaki lianna aladu albariz almutamayyiz ahwanu min aladu alladhi la yush'aru bihi omulabe ono gwomanyidde ddala nti kati mulabe ng'omutegeeredde ddala mulabe kati ng'omukafiri ekyo la shakka fi dhalika balabe babusiraamu bamanyikiddwa alkufaru alasliyuna bakafiri benyi bamanyidde nti balabe babusiraamu etubamanyi oyo abeera mwangu nnyo wa controllinga na kulwanyisa kusinga ono omulaba zenga yeekweka bwekwesi ono omulaba akulira munda akudyekadyeka obudyesidyesi yazamu annahu wali yimuli yetwala nti mukwano gwa Allah tabaraka wa ta'ala mukkiriza n'abakkiriza akkiriza Allah azza wa jalla akkiriza Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye nga ya akhi alkarim huwa aladuwu almubin nga ye mulabe yennyini ow'olulango nambeemu kati Allah tugamba nti fahdharhum mubeewale katalahumullah Allah azza wa jalla yabakolimira n'abajja mu kusaasira kwe lwaki anna yufakun ay kayfa yusrafuna an ad-din al-islam بعدما تبينت أدلته واتضحت معالمه إلى الكفر الذي لا يفيدهم إلا الخسارة ولا حول ولا قوة إلا بالله بس وربطيا أن يؤفكون بس وربطيا أكفكوا الله تبارك وتعالى أكشوس الدين يا الله سبحانه نبفكوا مزما جماعة يقولون جماعة زوجوا بيرانغا جابا يوريكا نبجول زواجو نبغى فكا مزما نبغى يوم كافر ولا حول ولا قوة إلا بالله أبتجند بيامبا نبغى يوم نفسه بكافر وركوا جالي بيقولون جبوينسي olwokagala nyumba ennungi olwokagala emotoka ennungi olwokagala essimu ennungi olwokagala omukyalo mulungi olwokagala ogenda mu Amerika olwokagala ogenda China olwokagala ogenda Dubai olwokagala ogenda Bungereza wala hawla kuta illa bila ebyo byabikuta n'otonda eddiini ya Allah azza wa jalla n'otusa obusiraamu n'abasiraamu ku buzibu gwe Allah gamba fahdharuhum mubeewala abantu abo qatalahumullah Allah azza wa jalla yabakolimira n'abajja mu kusaasira kwe tabaraka wa ta'ala anna yufakun bava batya bakyuka batya okuva ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala entuufu ne badda mu kugidyekadyeka ne badda mu kukusekeeterera obusiraamu n'okubukolera enkwe n'abasiraamu wala hawla wala quwwata illa billah kulwokubanga bamuhajiruuna abaasenguka ne nabbi sallallahu alaihi wasallam okuva e Makka ne bagenda e Madiina basangayo bannaabwe min al-Aws wal Khazraj ne basahaba abalala wala hawla wala quwwata illa billah nebabandiza mubo bagenda kulanga obusiraamu busaasaana busiraamu bugenda wala bitibo byonna babitutte mubone babubera baba nanfusi mubo badda ngero ne baseketera batukanga wali ombaka sallallahu alaihi wasallam nga befulantiro bamukkiriza nashhadu anna innaka la rasulullah tukiriza olimbaka wa Katonda ne basahaba ne badda ngeno nga batemempenda Muhammad yavudde watya bono busajja obwajja kuno bumuhajirun obwajja kuno Madina muno buvudde mu butya bukozese maali yaffe bukozese ebintu byaffe bwajja bunaku naki wahakadha tumukoze tutyo kubuzayo ninga tebajjeno tukiranga banne ekyabulabe ng'omuntu n'omwesiga n'omuwa omutima gwo gwonna n'obwomulamu bwo bwonna naye nga muli adderinga asala magezi asala ntoto za kujjawo abantu abo lwaki Allah azza wa jalla sajjala lahum wa sajjala alayhim adh-dhulma wa sajjala alayhim an-nifaqa wa sajjala alayhim al-kufr lwaki lwambeerezo kulaga biki biri mitima gyabwe nga si balaga nga balaga busiraamu nenga mitima gyabwe bukafiri na kulwanyisa busiraamu na kulwanyisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yesinga lwaki Allah yabasajjalako n'abakakasaako obukafiri n'abakakasaako obunanfusi nebakakasaako obulyazaamaanyi nebakakasaako kubeera nti bagenda kubeera mu mukogo mu muliro ogusemberayo ddala innal munafiqina fi darki al-asfali min an-naari bagenda kubeera mu muliro jahannama wansi eri omuliro ogusookera ddala ogwakabi ennyo gwegero kwe lwaki linifaqihim abantu abo kujimira Allah tabaraka wa ta'ala ne badda mu kuseketera eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam wala hawla wala quwwata illa billah yensonga yeeyo kyokka bagenda kubeera muliro wala hawla wala quwwata illa billah okusembera ddala okubeera nga mubi nga gwokya nnyo ma'akaunihim yusallun فسالا ويصومون بسيبا ويجاهدون بروانا نبرفوبنا لكن لما كانوا بقلوبهم كافرين ونروكوا يتمتما جابwe ebyalinga kunguru musola zaabwe mukusiba kwabwe mukuwayo kwabwe zakka mukulana kwabwe mukulya Allah tabaraka wa taala mukulira busemu kubakola kwonna ngebyo tabiri mitima jabwe bakafiri mitima jabwe Allah nabafulanga fi darkil asfali minan nari li'annahum la يعتقدون بقلوبهم ما تنطق به ألسنتهم ebiri ku nnimi zaabwe si ebiri mu mitima gyabwe mu kukkiriza au matafulu jawariho oba ebyo bakola si ebiri mu mitima gyabwe min al-amali al-mashru'a mweje milimo Allah gyalagira tabaraka wa ta'ala
yensonga lwaki enzikiriza yaabwe eyo yabajja mu busiraamu. Yensonga lwaki enzikiriza yaabwe eyo yabajja mu busiraamu. N'ekyo Kalisa, Dr. Kalisa Anas nabo bakufaanana, temulowooza nti abamanyi b'obusiraamu Ar-Rabbaniyun abo Allah bwe yawa okumanya ekitabo kye Tabaraka wa Taala ne sunna z'Omubaka sallallahu alaihi wasallam, temulowooza nti okunnyonnyola ensonga zino babeera bakaafuwaza abasiraamu buno baagala kaafuwaza abasiraamu. La, si bwe kiri. Bannyonnyola ebintu Allah bye yayogerako mu Qur'ani ey'ekitiibwa ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bye yannyonnyola mu hadithi ez'ekitiibwa entuufu okuva ku ye sallallahu alaihi wasallam. Si ndaba zaabwe, si nteekateeka zaabwe, bal kitaabullahi azza wa jal wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ate ala fahmi salafina salih nga batukulembera balongoofu bwebategeera ebintu ebyo ebibiri. So sikubuzaabuza bantu mbwe bamanyi boogera ebyo kukafuwaza abantu ne bajja ne batandika okukafuwaza abantu. Bannange ffe la nukaffiru ahadan wa haramun alaina an nukaffira almuslimin. Tetukkirizibwa era tukimanyi tekikkirizibwa kafuwaza musiraamu yenna alladhi jaa bishahadatayn oyazenda yakakasati wali asinzibwa mutufu okujjako Allah tabaraka wa taala n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mubaka we. Naye kasitayingiramu bino Allah byagamba subhanahu wa ta'ala. Allah kennyini huwa alladhi kaffarahum. Allah azza wa jalla yabajja mu busiraamu bwe n'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Fahal nahnu abaffe tulina Allah azza wa jalla vado okubeera nga abagambye nti bakafiri era bannanfuusi ffe tuveeri twesime mu Qur'ani ey'ekitiibwa nti nedda Allah bano si bannanfuusi gwe tubamanyi ffe tusinga obbamanya kubanga ffe tuwangaala nabo kandi balina okubeera basiraamu wadde ng'ogambye nti ndo bannanfuusi bakafiri. Ekyo tekitujja kukikola. La, tetujja kwesima mu Qur'ani ekitiibwa. Kati Kalisa ne banno ezo aya muzijja mu Qur'ani eziraga obunnanfuusi nti bukafiri era ng'enzikiriza eyo weerina olwadde bwe tuwangaalira bantu bannanfuusi baadadde mu busiraamu olukwe bakolera enkwa obusiraamu n'abasiraamu tobiraba nga tugamba nti basiraamu nga be batuusizza ku busiraamu n'abasiraamu. La, kisobola kukyogera okuggyako mpozi nga Qur'ani tetukitegedde obukusogula tukigoberedde nagobera sunna za Mubaka sallallahu alaihi wasallam. Wala hawla la quwwata illa billah. Lwekyo ngene nti ba ulama okujjanjola ensonga ezijja omuntu mu busiraamu mwana wattu si kubalangirako bukafiri nakujja bantu nakafuwaza bantu. Ebintu bino ababiyingiramu bali beenenye badde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Abatannaba kubiyingiramu babeere ala hadharin ku bunkeeke nga beekuumira ddala obusiraamu bwabwe bwe balina tawhidi bwabwe bwe balina bamukuumire ddala obutayingiramu kantu konna kayinza kwonoona busiraamu bwabwe. Nonsonga eyo barakallahu fikum jazakumullahu khairan min usuli arridda myuku bikolo emisingi omuntu gyayitamu okukafuwala mwemuli al-i'tiqadu enzikiriza. Omuntu asobola okukafuwala i'tiqadan na nzikiriza gy'abalina ku mutima nga si entuufu gyayoleka. Wala hawla la quwwata illa billah. Allah namukakasako bukafiri namukakasako obwononefu n'obunnanfuusi namukakasako omuliro mu maaso ge tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Subhanaka Allahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am.